Katonda afumulungi eri abayisibwa obubi ebigambo ne bibatabula bebawulira nti Katonda yalagidde abaddu be Abayisirayiri bate Abakanani abato abakadde abakazi na buli kirina obulamu ate Katonda y'omu yatondawo okwagala. Yereesoni yaffe ya wiiki eno tusaba otulungamye nga twogera ne bannaffe abatuwuliriza bwe neggwerako tutegedde ensonga lwaki kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Ameena. Tweyanzizza musumba waffe Dr. John Kakembo. Mulungi awuliriza, tuli mu kitabo kya Yoshua. Ebyokuyiga ebyokukkiriza okuva mu kitabo kya Yoshua. Tutuuse ku kyokuyiga namba 4. Muwandiisi kyeyawo omutwe ogugamba nti olutalo oluli emabega w'entalo zonna. Olutalo oluli emabega w'entalo zonna. Awo nno wenjagala okutegeereza nti entalo zonna z'olaba manya nti waliwo. Musumba, njagala kusookera gy'oli. Lutalo ki luno oluli emabega w'entalo? Kuba yakasooka okuwulira omutwe guno kyekintu kyasobola okwebuuza, kutandikirwako okwebuuza nti olutalo olwo lwe luliwa? Kale esonyereza bulungi nga lwe lujja okuddako ku Mande. Tetunaatuuka ku Mande tujja kulunnyonnyola naye katutandikirewo. Essula ey'okuna mu kitabo kya Joshua kyewalaba nga bateekawo ebijjukizo nga bamaze okusomoka omugga Yoludaani, naye nga si kuba maanyi gaabwe, naye nga Katonda yakoze eki? Yakikoze. Mu ssula ey'okutaano bwe tutandikira tulaba nga bakabaka b'Abamoli n'Abakanani bwe baawulira ebituuseewo emitima gyabwe ne gisaanuuka ne batya. Era kye tulabawo ekirala mu ssula ey'okutaano, tulaba abaana ba Isirayiri bano bakomolebwa kubanga eno generation yali mpya nga bale abakadde baafiira mu ddungu. Era kye tulabawo ekirala, waliwo okujaguza okuyitako nga Katonda ayagala eby'omwoyo bazibwe bujja. N'ekisembayo kye tulaba, emmaanu gye bajjanga bali emyaka 4 n'erekeraawo okutonnya kubanga baali batuuse mu ttaka omuli ebyokulya. Naye tugambye nti batuuse ku Yeriko, ekibuga kirina ebisenge biwanvu, tebalina strategy, bali abalimu balwanyi bo tebalina kiddako. So mu mbeera eyo bwe twalabidde ekitundu ekya Sande mu Joshua essula 5 tuve ku 13 paka ku 15 tulabe mu mbeera nga tebalina strategy waliwo ekituukawo. So awo Yeshua yesebo musomba strategy balina ne strategy gye batalina yesuubirwa mu ntale za bulijjo. Alumbagana ekibuga nga Yeriko ate kubanga tulize ekiiko nga 30 organizing committee ne resources n'okulwanyisa strategy gye batalina. Naye nga balina ennene nga bwe tugenda okulaba. Kadegena maaso. Awo Joshua bwe yali ng'asembedde Yeriko, n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba nga wayimiridde omuntu okumwolekera eyalina ekitala ekisowole mu mukono gwe. Yesu n'amusemberera n'amugamba nti oli ku lwaffe oba oli ku lw'abalabe baffe? N'ogera nti nedda,
naye omukulu ow'eggye lya Mukama ntuuse kankano. Yoswa n'amukaamira mu maaso ge n'asinza n'amugamba nti Mukama wange agamba atya omuddu we. Omukulu ow'eggye lya Mukama n'agamba Yoswa nti yambula engatto yo mu kigere ekyo kubanga ekifo ky'oyimiridde mu kitukuvu. Yoswa n'akola bw'atyo. Tweyanziza nnyo. Kiki kye tulabaawo awo mukyala Kabiito wakati wa Joshua n'omukulu w'eggye lya Mukama? Nti Yoswa ono okumanya yali muntu ddala. Bw'alaba omuntu ono nga ffe twangoyerwa okwagala okumanya ani ali ku ludda lwaffe ani ataliiko, era naye kye yabuuza. Naye oli n'amuddamu nti ku njuyi zombi talina lwakola ki lwaliko. Ne tumanya nti ono yali mubaka kuva waggulu, kubanga ekiddako amugamba nti w'oyimiridde watukuvu gyamu engatto zo. Statement yemu tugirabako eri mu kuva ekyo ssula ey'okusatu mu kisaka eky'omuliro ekyalabikira mu Musa. So ne tumanya nti yali amukyalidde si muntu wa bulijjo. Mamsi Wankamba. Balanyiso twongera okulaba nti Yoswa ono ebigambo ebyayogerwa mu ssula eyasooka eya Yoswa nti ddamu amaanyi obeere courageous, obeere mugumu courageous, nti ne wano newankwadde omuntu amuli mu maaso tamutegedde ali brave enough n'agenda n'amubuuza nti oli ku luuyi lwaffe oba oli ku lw'abalabe baffe. Nalabyemu awo obuvumu nga olaba nga ensonga azikwatiddewo asobole okulaba nga afuna solution. Ekisanyusa nti Katonda abeera wanjawulo kubalwanya abalala. Yoswa ayolekera olutalo olw'e Yeriko atunuulidde azze akutte ekitala. Bwandibadde gwe tewandimwolekedde. Naye olw'okubanga oli Katonda bwe yamutunuulira yabulamu enjawulo era kwe kutambula okumwolekera namubuuza taata oli ku luuyi lwaffe oba ku lw'abalabe baffe. Naga nti omukulu ow'eggye lya Mukama akoze eki? Ntuuse. Olw'ekyo obweraliikirivu obwa Yoswa olw'olutalo olugenda mu maaso tujjukire tituli mu kuyiga nti olutalo oluli emabega w'entalo zonna. Bw'agamba nti omukulu w'eggye lya Mukama kitegeeza entalo zonna zigenda kukola ki? Kuggwa. Era Yoswa n'afukamira wansi n'asinza Katonda okumugamba gwayogera naye si mulala, ayogera ne Yesu Kristo yennyini. So singa malayika wabula ayogera na Kristo yennyini. Olw'ekyo obulamu bwa Yoswa ne tulaba nga buziddwamu amaanyi. Tuyanza Musomba Kakemba waddamu bwe bamubuuza nti oli ku luuyi lwaffe walwa abalabe baffe n'addamu nedda. Kiki kye yali agezaako okulaga Joshua ono? Ojja kukinziramu ng'amaze okuwaayo ka point. Yesu alina kategori bbiri ng'omukulembeze. Kategori emu ye yaffe. Ffe baani? Abayisirayiri. N'abantu baffe n'amagye gaffe. Eyokubiri ey'abalabe Abakanani. Ebintu byonna bye tubidividinga bwe tutyo ku nsi mu kategori, tubiteeka mu kategori. Ebyembi ne bwe tuba tukolagana ne Katonda twagala okumusikayo tumuyingize mwemu ku kategori zino. Abeere ku yaffe nga bwe tulaba ebintu, nga bwe tukkiriza ebintu, nga bwe twabiyiga. Abeere ku yaffe. Bw'atabeere ne waffe abasigadde baba balabe.
Sokubiri uli amugambye nti nze kamanda ow'amagye gaani amagye gakulembera galiko nnyinigo naye yaani Mukama gwe tumanyi omutonzi w'eggulu n'ensi Mukama gwe tumanyi afuga ensi zonna ne wansi w'ensi yalina amagye ono gakomandinga oyo omuzi otya ku luyi lwa Yoswa ani adda ku luyi lwa munne kaakati ono bwadda ku lwa Yoswa ani agenda okuwa strategies naye bwagamba nze kamanda w'eggye lya Mukama kitegeeza entalo zonna ezirwanirwa kyetusoose okutegeerako Katonda azina bw'alwana naye ate bw'okuba n'omulabe ate bw'aba n'omulabe buli lutalo olulwanibwa Katonda abeera mabega waalwo tayinza kufiitinga mu kategori ya Yoswa tayinza kufiitinga mu kategori y'Abakanani alina kategori ye erwanira ku level eri universal n'entalo ze ziri universal. Toyanza Musumba mufunze otugambye nti ekibuzo kyali badde Joshua kyebuuza nti nze ndi ku sayidi y'omukulu w'eggye ya Mukama kubanga ye omukulu w'eggye ya Mukama yali ku sayidi entuufu kati nange bwe mbeera ku sayidi ye automatically nange mba mutuufu naye mukadde kiwanuka akyogeddeko nti omukulu w'eggye ono ye Yesu Kristo naye tukinnyonnyola tutya okukakasiza ddala abantu nti omukulu ono si muntu wa bulijjo si malayika wa bulijjo Katonda yennyini Yesu Kristo mukyala Kabintu. Twayigako ku bimu ku binnyonnyola Katonda nti mutukuvu era bw'amala okumweyanjulira nti nze omukulu w'eggye ekiddako Yoswa n'afukamira omukulu w'eggye n'amugamba nti jjamu engatto wano w'oyimiridde watukuvu tewaali watukuvu kubanga ekifo kyali kyanjawulo naye lwakuba nti omutukuvu yaliwo ate tumanyi nga Katonda ye mutukuvu essebo mubyandikwa walawo tugenze tusoma Yokaana yatumibwa malayika bamutuma yatumirwa malayika naye bamutuma Yokaana ayagala okumufukamira agamba nedda nze ndeki kitonde naye ono Yoswa bw'afukamira amugamba bugambi nti jamuki n'engatto zo ekitegeeza omuntu gwe gwali naye si wa bulijjo si kitonde ate nkinasooka mu 12 n'olutalo mu ggulu tulaba nti awo n'olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika n'atabaala n'okusota naye ng'alina eggye eri Mikayiri muzimu ku lesoni ze twayigako twagenda okumaliriza nga ye Yesu Kristo ye kamanda w'amagye yayolekedde Yoswa tayinza kufiitinga mu kategori ya Yoswa. Tweyanziza nnyo Musumba tulaba wano we batuuse bw'ogeraageranya ebyokulwanyisa bye balina n'ebyabakanani envuumulo tosobola zigeraageranya ku by'abakanani bye balina naye Yesu Kristo mu Matayo essula 26 Munyoro 5:2 n'5:3 alina strategy ye nga Katonda ono gwe tuyise komanda ow'eggye lya Mukama alina strategy katugirabeko. Matayo essula 26 Munyoro 5:2 n'5:3 5:2 yagambye nti awo Yesu n'amugamba nti ekitala kyo kizze mu kifo kyakyo kubanga bo bonna abakwata ebitala balifa kitala. Oba olowooza nti siyinza
kwegayirira kitange naye nampeereza kankano bamalayika okusinga region 12. Kale binatuukirira bitya ebyawandiikibwa tikigwanira okuba bwe bityo. Mukiseera ekyo Yesu n'agamba mwami Sewanka, strategy ki gyetulaba wano Yesu Kristo gyatuwa nga esobola okubeera applied wano we batuuse Kanani? Gyetugenda okusomera tulina kwongera obujekkaanyamu naye wano nayongedde okulaba nti enteekateeka wa strategy ya Mukama esukkuluma ku kutegeera kwaffe gyetuvudde emabega nti ffe tunoonya enjuyi nti oli ku lwange oba oli ku lw'abalabe bange, naye wano akugambye nti zaayo ekitala kubanga gwe tumanyi na lutalo lwenjogerako bwe lufaanana tolutegeera butegeezi gw'olaba luno olwabano nti abalwanagana, naye mulimu nga essula ya Efeso lweyogerako mulimu ebisukkuluma ku kutegeera kwange ebigenda mu maaso byendi mukwaŋŋanga nze Katonda gwe obyotayinza kutegeera. Singa bibadde byakulwanisiza ddala nti biso tetwandibadde na mboozi gyetwogera nako kati kubanga yandibadde ndowooza okussa obusa bw'ati nga byonna biweddewo nga n'abo abalabe baffe bonna bakoze ekibaweddewo, naye olw'okuba nti olutalo luno lusukkuluma luli mu bwongo luli mu mpewo mu bbanga bwe tutasobola na kulaba, kyava agamba nti abakkiriza n'ekitalo bajja kufaana kitala. Naye saawa zino nti mulimu ebintu ffe tugendamu nga tulina enteekateeka y'okubiyaŋŋanga entonotono, naye ate nga enteekateeka ya Mukama nga zinyo okusinga ku kyetulowooza. Mpazi n'okwongereza ku kyamwami Sewankambo, Yesu Kristo bw'agamba Peetero nti golooza siyinza kowoola kitange, ekitegeeza nti mu lutalo luno God is actively involved, tali bbayi waalo, buli ekigenda maaso akirimu. Ekirala agamba Peetero nti mu lutalo si lwa bitala, kubanga n'omulabe gwe tulwana naye tafa bitala, naye osobola okukireeta n'ojja okituusa ku Yoswa. Peetero alinga Yoswa, bw'omugamba kuyiya strategy asobola kubuuza bitala. Tulina busaali, tulina naye nga mu lutalo Yesu Kristo lwe yaliko mu butuufu bwalwo ku ssaawa eyo ekitala kiri useless, naye strategy yalina nti esobola okukola newangula nga n'ebitala tewali. Asobola n'okuleeta bamalayika 2,000 ne balwana nga bano Abayisirayiri tebalwanye nako. Ezo zonna strategy ze zakola ki zaalina ategere baleeta omwamala. Ezo zonna strategy ze, naye mukyala Kabiito baatugambye nti komando ono tazze kutwala side nti oba ndi ku lw'Abakanani oba ndi ku bw'Abayisirayiri. Bw'aba si kyekimuleese kati olwo ekigendererwa kye ki nga tumaze otegeera komando ono ye Yesu Kristo. Nti omuduumizi ono lwaki talonze ludda, ekisookera ddala tukitegedde nti olutalo lunene okusinga ffe we tulowooza, kuba Joshua yali alaba Abayisirayiri n'abatuuze ba Yeriko, naye ng'ate lusukkawo awo. Ensonga endala ffenna tuli baana be, abantu bano abali mu Kanani nabo Katonda akyabawaddeyo ekiseera eky'ekisa, kubanga bazze bawulira ebimu n'okulabako bakoze eki balabyeko. Twawulira obujulirwa bwa Rakabu nga nti twawulira ne kitusaanuuka, ayogera twawulira, bagenda okusala Yoludaani nga bamu n'okulaba bakola ki, Abagibiyoni bo bwe baawulira ebyo ne beesobolayo, ekitegeeza komando ono atatodde ludda alinda ne bali bye bawulidde ne bye balabyeko babikozese badde ku ludda olutuufu. Era ku nkomerero olutalo lunaaba lutandise we lunaggwera Abakanani bajja kwegatta mu Bayisirayiri, baluwa baneegattamu Lakabu n'abantu bajja kubeera ku sayidi eno. Kati tasobola kugamba nti ate ndi ku sayidi eno oba eri.
kitegeeza nti abakkiriza nti ye kamanda omukulu bwe banansala ne badda sayidi eno era ajja kubeera kamanda waabwe bonna eno tulino kyekyama ne muno mu nsi we tutambulira nti bwe tuba nga tuli ku sayidi ziri mmeka 2 bw'otaba ku ya Katonda oba ku ya Setaani teri eri wakati gwoteekwa kubeera ku sayidi emu amazima ga Katonda gasigala gayimiridde nga mazima n'ebya Setaani ate ye Setaani mubi kubanga amazima ga Katonda agenda agatabulamu awo wali ekyama okwongera ku mukadde Mark ekyamazima Yosua ne banne bo baali balaba olutalo wakati waabwe ne bali gye bagenda Abakanani naye nga olutalo teruli ataawo Katonda alina olutalo lulala either ng'odda ku sayidi ya Katonda oba bw'otaba ku sayidi ye eya Yesu Kristo kitegeeza oli ku sayidi ndala ate olwo lutalo nga teruli mu bwongo bwa Yosua nga balaba ate ebyo tebiina bye bikwataganira mu kukola ki mu kutwala nsi eyo naye ng'ekyamazima olutalo lwali wakati wa Setaani oba omulabe ne Katonda oba ne Yesu Kristo kyetwagala kiki nti naffe mu bulamu bwaffe olumu tutwala ebintu ngaffe abantu bwe tubiraba naye ate ng'olutalo Katonda lwatulaga lwe tuli mu kulwana ekyamazima either okkiriza Katonda otambule naye akozesa ebyo by'olina olutalo lusobola okukola lutya okuggwa oba akozese ye by'anaalaba nga bye bisoboka nga gwe tolina n'amaanyi goyinza kuteekamu okulwana olutalo olwo tweyanziza awo kyekituteeka ku kitundu kyaffe ekyamandi nti tulaba kitundu kyaffe ekyamandi nti tulaba Abakanani bano baaweebwa emyaka egisoba mu 4 naye ne batakkiriza naye ne bano be tuyita abamukama Abayisirayiri nabo agambye balina ensinga enkakanyavu kituufu ne tulaba nti waliwo aseesaamu ffe tulaba kungulu naye waliwo olutalo lusukka ku lw'Abakanani versus Abayisirayiri omutwe gaffe nga wabuuzizza olutalo luno lutalo ki tugenda kulaba ku Mande olutalo mu ggulu olutalo luno lwasibukawa kubanga lusukka ku Kanani versus Isirayiri era tugenda tutandikira mu kubikkulirwa essula 12 onyero 7 paka ku lw'omwenda sebo kandawo bakutegedde bulungi yesewo olutalo Yesu lwalwana mu Bakanani mweruli ne mu Bayisirayiri mweruli yes olutalo lwa kibi si lw'abantu ku bantu Abakanani balemwa n'Abayisirayiri balemwa agamba bw'ati ne waba olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nawo kiki kyetulabawo omukyala Kabiito ku lutalo luno tetumanyi oba lwali fiziko oba lwali lwa byamwoyo kiki kyetulabawo awo kyantegeddewo nti olutalo si lwa mundu na biso ate si lwa bigambo naye lwa mwoyo it is a spiritual battle tulwana n'abo bwe tutasobola na kulabako naye ng'ate balwanagana naffe n'ensonga ey'akabi nti lwatandikira mu ggulu gye tumanyi eri obutuukirivu nga buli kimu kyakolebwa nga kiri perfect lwatandikira mu ggulu olutalo n'amaanyi gonna gali mu ggulu singa lwali lwakulabawo ani asinza munne anduguddewo ng'omuwanga omulabi nnyo yesewo nnyo
olutalo luno nga bwe tugambye nti lwatandika mu ggulu ebyawanika bitulaze nti ate terukoma mu ggulu gye tujja okweyongerayo nti ate luddira ne lusembezebwa eri ensi zonna kubanga ono omusota tubadde twebuuza nti lutalo kika ki nze ndulaba nga lulimu ebika bibiri luyinza okuba lwatandikira ddala mu birowoozo ne mu njogera tugambe naye ate okubafulumya okubajja mu ggulu ndabira ddala awo nga waliwo okulwanaganira ddala okulaba nga ogusota guno guva mu ggulu naye n'ekirala kye nalabyewo nti era kyongera okulaga nti kisukkulumira ddala ku ffe bye tulowooza nti Isirayiri erwanagana naki ne Kanani naye Katonda olw'okuba wano waliwo challenge ezze ng'ekwataganira ddala ku mpisa ya Katonda character n'ogusota ne character yaagwo kakati ze ziri ku minzaani wano balyoke balondewo wa gye tudda tugende n'ogusota tugende ne Mikayiri. Nkadde kiwankawo tusomedde olunyiri olw'omunana lugambye mbu naye ne bataba n'amaanyi gamala ogusota ne bamalayika baagwo era ne basuulibwa ekitegeeza mu eri round wabanga Katonda yawangula tuli bamativu nti n'abanaabeera ku sayidi ye tuli bakuwangulira mu ye. Kyebongedde tulagawo nti mulimu n'eddembe ery'okwesalirawo nti olw'okuba Katonda ono alina omukwane omungi n'ebitonde bye yatonda yabirekera eddembe ery'okwesalirawo okusalawo okumwagala oba okozesa eddembe lino lyabawadde obubi obutamwagala kubanga bw'otalekera muntu ddembe eryo kitegeeza omukwano teguliiwo akwagala kuba talina kyakukola talina kyakukola so sitaani n'akozesa ekyo n'akonvinsinga bamalayika kimu kyakusatu okulaga nti naye nga kiki kyagenderako nti Katonda ono si wa mukwano Katonda ono atukako okumwagala naye ye si mwenkanya wadde akola birungi so Katonda teyalina kukozesa fiziko kwerwanako abakozesa ekyo baligambye omusajja kyabadde ayogera kituufu wano buli ayogerako bamulumba so naye Katonda yaleka kibeerewo sitaani basobole okukola ki okumwanika era kyetugendako mu Ezeekeri essula ya 28 tutandike ku 14 ne 15 then tujja kusoma ne Isaaya naye katusooka Ezeekeri mukadde 28 14 ne 15 28 14 lugamba wali kerubi yafukibwako amafuta abikkako era nze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu watambula eruuyi n'eruuyi wakati w'amayinja ag'omuliro wali ng'otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku lwatonderwa okutuusa obutali butuukirivu bwe bwalabika mu ggwe baakujjuza wakati ekyejo olw'olufulube olw'okusuubulako n'oyonoona kyenvudde nkusuula nga nkujja ku lusozi lwa Katonda nga nkulanga obwonoonefu era nkuzikiriza ayi kerubi abikkako okuva wakati mu mayinja ag'omuliro omutima gwo gwagulumizibwa olw'obulungi bwo wakyamya amagezi go olw'okumasamasako nkusudde wansi nkutadde mu maaso g'abakabaka bakutunuulire. Tweyanza mukadde ndiwo bwe tusoma Ezeekeri essula ya 28 olunya olusooka n'olwokubiri tulaba nga Katonda ebigambo bino abiwa Ezeekeri abigamba omulangira w'ettuulo tukakasa tutya nti wano ebyogerwa tebyogera ku mukulembeze wa ttuulo eyaliwo kubanga yaliwo mu byafaayo byogerera ddala ku Lusifa gwe tusomyeko eri mu kubikulira essula 12 bw'osoma olunyiriro olw'13 lwe tutasomye waga nti wali mu Edeni olusuku lwa Katonda mu Edeni tulabayo Adamu Katonda ateeka mwani
Adamu ne Kawa. Kikwewuunyisa nti era omuntu eyalumba Adamu yamusanga mu Eden. Era oyo nga yaani ye Setaani eyabakema n'abalisa omuti ogwali okumanya obulungi n'obubi. Sebo wano tayogera ku kabaka w'Ettuulo, ayogera ku Setaani yennyini. Songa ate n'agamba nti wali otuukiridde okuva ku lunaku lwewatonderwa. Kabaka w'Ettuulo tatuukirirangako, yazaalibwa mu kibi ne mukulu na nnyina mwemuzaala. Era yatuukiridde okutuusa obubi lwe walabika mu ye. wali kerubi abikkako kabaka w'Ettuulo so awe tusoma tukakasiza ddala nti Katonda yali abikulira ffe abaliwo kati okusoma ku Lusifa ono eyali eri mu ggulu. So twongera okumukola ki okumutegeera. Era batuwadde Isaaya essula 14 onyolo 12 paka ku 14. Isaaya 12 14 yagambye nti ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyenye ey'enkya omwana ow'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yamegganga amawanga n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyenye za Katonda era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiiko obwa kkono ndirinnya okusinga ebirewe bikoma ndifaanana oyo nti ndirinnya n'okusinga olusozi ebirewe bikoma n'okusinga eggulu. Ate mu Ezekieri twagambye ate ndikujja ku lusozi olw'eggulu. Kirabikira ddala nga ayogera ku Setaani ono kubanga yalina ku busobozi obwali mu ggulu olwana okubeera mu ggulu. Kaakano kabaka ono ow'e Babyloni ng'ebyo byonna tasobola bituukako. Nakongereza ku kyamwamisa Wankambo bamugambye wano mu Isaaya nti ng'ogudde okuva mu ggulu Nebukadduneeza tatuukangako mu ggulu. Ate ng'eri mu kubikkulwa tulaba nti ne waba olutalo olunene ogusota ne bamalayika baagwo ne basuulibwa. So kyongera kakasa nti ayogerako y'ono omulabe gwe tulina kati. Mujjukire ekibuuzo kyaffe kye tugoba Musumba kye yatandise nakyo mu kusaba nti Katonda ono gwe twogerako ajjudde ekisa n'okwagala yennyini ate nga yabyeyogerako mu kuva 3:6 ate atuuka atya n'aduumira Abayisirayiri bano bagende mu Kanani batte abaana batte abakadde batte ensolo. Katonda ono ow'omukwano abeera atya ate nga atuuse okubeera omukambwe bw'atyo. So kye tuli mu kuyiga wano twagala ku drivinga kutuuka ku ansa y'ekibuuzo ekyo kye twatandise nga twebuuza. Tumutegeere Katonda oyo waki ow'ekisa lwaki yasalawo okukola bw'atyo. Asobola n'okulagira n'agamba nti Abakanani kankano mukyuke mubenga mukola byenjagala nga nawe gwasobola okukulagira era wasooga Abannayuganda. Naye olw'okubanga twasoose ne tukiraba ne tulaba nti Katonda waakwagala era buli muntu yenna yamuwa eddembe ery'okwesalirawo. Tava akulekera eddembe eryo. Eddembe eryo lyakulekedde taliyingiramu, ebyo tabiyingiramu, naye abeerawo okukulaga ekituufu okigaane oba okikkiriza. Toyanza Musumba Katembo olutalo luno olwali mu ggulu abali ku nsi ku planet Earth twafunamu ki? Tulina ekizibu kye twalufunamu. Bazadde baffe bye baayonoona Adamu ne Kaawa ne beenyigira mu lutalo lwe baasanga luliwo wakati wa Katonda ne Setaani. Kandi tulondawo olw'okulonda obubi ffe tulwanira ku lwe lwa Setaani. Okuva mu buzaali bwaffe tugenda okuzaalibwa atuli eri tuzaalibwa mu lutalo naye olwedde nga tuliko oluuyi luno lwatunoona ekyenkanidde awo nti ne bw'otoyagala kulwana wekanga buli olina kulwanyisa Katonda
Balumi 7. Ne bw'okitegeera nti mulungi n'amateeka ge malungi matukuvu matuukirivu obuzaale buli ekontana ekikimu ku byo. Ekyokubiri ne fizikale twalabye oba tukyeteeka akati ekya Danieri twalabye mu Danieri essuula 10 12 paka ku 14. Tukisomayo? Danieri ono afuna okwolesebwa okumanya Katonda okukwata ku future eya Isirayiri n'ekkanisa ya Katonda n'ensi yonna. Danieri nebimulaliikira byalaba nga tabitegeera n'afukamira n'asaba. Akati bye tugenda okusoma bisindukaawo. Danieli essuula 10 olunyiriri 12 Paka 14. N'alyoka ŋŋamba nti tutya Danieli, kubanga okuva ku lunaku lwe wasookerako okuteekateeka omutima gwo okutegeera n'okwewombeeka mu maaso ga Katonda wo, ebigambo byo byawulirwa, nange nzize olw'ebigambo byo. Naye omulangira omubwakabaka obwa Perusi n'anziyiza ennaku 21. Naye laba, Mikayiri omu ku balangira abakulu n'ajja okunnyamba, n'embeera eyo wamu ne bakabaka ab'e Perusi. Kaakano nzize okukutegeeza ebiriba mu bantu bo mu nnaku ez'enkomerero, kubanga bye wayolesebwa bya nnaku ezikyali ewala nate. Kaakati Danieri ali ku nsi muweereza wa Katonda. Katonda amukozesa okubikulira ensi eno ebiribaawo mu pulaani y'obulokozi. Danieri n'afukamira n'asaba kubanga tabitegeedde. Mukama ne Sara n'agiwulira n'agiddamu. N'asitula Gabudyeri mulamba akomyewo obubaka annyonnyole. N'atuuka mu kkubo n'asanga road block naye ng'ani kamanda waayo. Danieri gwatamanyi nako naye ng'aliwo omulangira agamba tojja kubireeta wano. Asibye Sara. Bw'oba okuyita wano mpozi gunoyita mu nsiko for 21 days nga tamukkiriza kuyitawo. Omulangira gw'ensono yani Alina amaanyi gano bwe gatyo. alina amaanyi gano. Lesson kikiriga wano number 1, olutalo tulimu si lw'amaanyi, kulagania asinza amaanyi. Kubanga malayika omu yatta abasirikale 1,850 mu gye ly'Abasuuli. Ogwo ate nga si Gabudyeri. Abagenge bana. Kaakati kitegeeza waliwo ebigenda mu maaso ku nsi kuno bye tulabanga politics. Danieri ali mu ofiisi akola nga politician. Emabega we waliyo amaanyi gatamanyi nako agaziyiza ebintu, agagootaanya ebintu, agaleeta obweraliikirivu. Amaanyi ago geetagako abalwanyi banjawulo. Era Mikayiri yasituka yajja n'ayamba Gabudyeri n'ataasa ku mbeera. Era n'agamba nti bwe naava wano nga maze okwogera naawe nzirayo tusiitaane. Kaakati Yoswa ye alaba Jeriko n'abalimu. Naffe abasomako tubatenda busiru.
balabye ennyanja ng'esumulukuka balabye omugga nga gugira omukazi yayogedde ekituufu nti bagwamu dda amaanyi n'amagezi gonna lwaki tebagyebulukuka eri aseesaamu bagyemere ddala kyokka nga tabayamba webale nnyo tabayamba embeera terongookako ate pulaani ya mukama ey'obulokozi ey'okumalawo ekibi efa mukama ategeera eby'omunda amanyi n'emitima kyava ajja n'agamba nti pulaani yange okukola ey'okulokola ensi n'okugitereeza bano batekwa kuvaawo kubanga sikyalina kyembasuubiramu nabawa emyaka 4 mbongedde emyaka 4 mbongedde ennaku 7 nabakoledde ekyamagero mu maaso gaabwe n'ensoboza abantu balaba ate n'ennaku 7 olusembeyo ne twetolola emirundi 7 bande betwetoloddeko 2 ne begiira nembasonyiwa akati abo batuuse diminishing return tebajja kudda abo baveewo okay banange bigambo byebyo oyinza okukirowooleza Jeriko oyinza okukirowooleza Kanani ne mu Bayisirayiri naye manya munnange ne Uganda weekiri so nga ate ne mu nju yo mwennyini mwekiri ne mu bulamu bwo mwennyini weebuuze gw'oyina gw'oyogooma entali nga gw'otegeka mu lutalo luno ng'omaze okulutegeera bw'oba tonnalutegeera totegeka ate onaategeka akoleki abana tobimanyi nawe tobimanyi kakati byogenda naye olutalo kasi tolutegeera tegeka omuntu tulwane tugende mu maaso nti mu lutalo luno lunene mukama mulwanyi era baatulaze nti mu lutalo lunene yadde ffe tutumanyi biri behind the scenes naye tasigalayo busigazi eri baatulaze nti abaana ba Isirayiri bano bwe baakabirira mukama yavaayo eri gye yali n'agamba mpulidde era nzise era tulaba Katonda ono abasobozesa n'abalwanira ng'omulwanyi era bwe baatugambidde ku Wednesday nti mukama anaabalwanirira wenja okusaba mukadde kiwanuka atusomere mu Kuva essula 14 olw'13 n'olw'14 tulabe Katonda nteekateeka ki gye yalina eri abaana ba Isirayiri bano abaline mu lutalo lunene lwe batamanyi nakwo 14:13 yagambye nti Musa n'agamba abantu nti temutya muyimirire buyimirizi mulyoke mulabe obulokozi bwa mukama bw'anaabakolera leero kubanga Abamisiri be mulabye leero temulibalaba nate emirembe gyonna mukama anaabalwanirira nammwe munaasirika ngenda kutandikira ne mwami Sewankambu tulaba nti kati mu kifo kye balimu emaaso waliwo Red Sea ennyanja emmyufu kiraba emabega ejjerijja ekambu mu sayidi ne sayidi mulimu ensozi mu bufunze baweddeyo tebalina kyakuzaako Katonda agenderera ki okubaleeta mu kafaako ng'ate waliwo n'ekkuba eryali ery'okumpi webale nnyo ssebo bwe tulaba emboozi eyo twatandika balina kuyita mu Bafirisuuti naye ng'okuyita awo lyekkuba eryali okumpi okutuuka mu nsi ensuubize naye ng'okuyita awo beetaaga kweŋŋaŋŋa baki the Philistines Abafirisuuti okulwana nabo enteekateeka ya mukama teyalimu byakulwana naddala kuno okuli fiziko n'abatuusa ku nnyanja nga ne mu nteekateeka eyo alina element gy'ayagala okujja mu bantu be kwe kumwesigira ddala yakole ku nsonga zaabwe zonna olunyiri lwe tuzaako awo olw'15 yabagamba ate lwaki muli wano mweyongere ki mu maaso nga ayagala nti bwe munneesiga nze ebirala byonna njabbikolako njabbikwasaganya kubanga n'olutalo luno lwe mulowooza nti nammwe mululimu
temulutegeera bulungi. Nze asinga odutegeera, nze amanyi lwaki Abamisiri babalemeddeko bwe bato kubanga mulimu akola ki aseesaamu. Nze amanyi lwaki njagala mbajjeyo kubanga njagala mbanunule, ate ne kye mbanunula muyinza okuba temukitegeera bulungi. So byonna ebyo abikola n'agamba mwe muyimirire buyimirizi, mwe musirike mulabe nze kye ngenda okubakolera n'abantu bano temujja kuddamu balabe n'akamu. Nga tetunajja atugambye underline the word enteekateeka ya Mukama gye yalina eri Abayisirayiri temwali kulwana kuli physical. Si bwe tugambye ye yali original plan ya Katonda. So tutambulira awo. Besebo twewuunya ekisa kya Katonda. Twavuddeyo n'ekibuuzo ntugamba Katonda okwagala lwaki bino byonna bikola ki bibeerawo. Naye bwe tugenze tusoma tukizudde nti Katonda yaweddemba omwana waki w'omuntu. Era twakizudde ne tugamba nti tuli ku mitundu bimeka bibiri, bw'oba togweno nawe okola ki ogwa. Katonda akola enteekateeka ezisinga obulungi eri omwana w'omuntu, naye omwana w'omuntu n'agaana bugaanyi. Era singa otunuulidde abasajja Abayisirayiri Abamisiri bwe baamala okutegeera nga ababereberi bonna bafudde, mbu ne balyoka badduka ne bagamba nti abantu bakole ki bagende. Naye bwe bamala okugenda ate batandika okubakola ki okubagoba, mpaka bano baali batuuse ku Nnyanja Emyufu basaze. Bwe basala mbu nabo ne batandika amagaali gaabwe nabo basale nabo basobole okubawamba. Naye ekyo lwaki kikolebwa? Okwagala kwa Katonda kulagibwe nti abantu bamugaana bugaanyi, naye nga bwadde ekyokukola ekisingako okuba ekiki obwesige bwa Katonda. Amawanga bwe twayonoona, ensi eno bwe yayonoona, wasigalayo mu ggulu amawanga amaki agatayonoonanga, ensi ezitayonoonanga ziraba obwesigwa bwani bwa Katonda. Era obwesiga bwa Katonda busigala buyimiriddewo, bwayimirirawo ku lw'Abamisiri kubanga Katonda yali asobola okumalawo Abamisiri bonna. Musomba kyagala tuzingire wano ne mukyala Kabiito. Ideal plan ya Katonda temwali kulwana. Obudde engeri gye butulese tetugenda soma, naye bwe tusoma mu kuva essula 17 okutandikira ku lw'omusanvu tulaba Isirayiri erwana n'Abameriki. Naye physical battle. Bwe tutuuka mu Joshua gye tugenda soma olw'omukaaga kuva ku 15 Katonda bw'amala okusuula bbugwe abagambye muyingire mutte abaana, mutte ente, mutte abakadde, byonna mukole ki mubite. Musumba we njagala okujja, Katonda pulaani yali agikyusizzaamu, byayogera tabikakasa. Kiki ekireetera okukyusa pulaani eri ate neddamu eno? Kyekyo ekitundu ekya Thursday kye baatugambye engeri ey'okubiri ennungi. Enyiri bbiri eziri emabega Abameriki okujja nti ne batuuma ekifo kino Maala, kubanga abantu bwe bayombera ne Mukama ne bakayana ne beebuuza n'okwebuuza, simanyi Mukama ali muffe. 17 Mukama abakoledde ebyenkanidde awo, balina bye baatuuka ne beebuuza n'okwebuuza nti baali muffe n'asoberwa. Ayinza kukola ki okubatuusa ku level mwesiga mu buli mbeera? Kyabaata Abameriki ne bajja. Abameriki bano tebandize singa Isirayiri yalina obwesige. Bwe bajja ne bakuba ne balajana, Musa n'awanika emikono, oba Mukama yamulagira simanyi. Bwe yawanikanga ne bawangula, bwe gyakubanga ne gikka ne babakuba. Ekigendererwamu newankubadde bajeemu naye n'obusiru basiru, ffenna bwe tufaanana bwe tutyo, okubayamba okuzimbamu okukkiriza, kubalekera bizibu by'erutalo. Abasirikale bano bajje babakubemu, bwe babakubangamu ne balaajana ng'ayingirawo emikono gya Musa ne bwe gyakubanga ne babakubamu ne balaajana. Matter of fact, entale ziri physical, Katonda yazikkiriza kubayamba ku developing a trust olw'obugubirizi leeta. Naye kyali tekyetaagisa kubanga Emisiri
amagye bagamalawo gonna ag'ensi eno nga tewali kitala. Ekisenge ekyeru bwe kyagwa ne kiyiika nga tekuliko nnyondo wadde. Ne Keezeekiya n'abalala bonna yabakolera ebifaananyi nabo tebaali bakulwana, naye yajjanga pulaani B etuukira ku mbeera zaabwe okubayamba okukkiriza. Mukyala Kabita yamaliriza tuwereyo essaala. Tuyanze nesebo nti okwongereza ku kya Musumba katono nti era kiziddayo eri ku okuva 14 nti Mukama anaabalwanirira kuba waneno nga balwana n'Abamereki. Musa buli yawanikanga emikono nga bo bagoba Abayisirayiri. Bwe gyakanga kitegeeza nti era obuwanguzi bwabwe bwali mwoyo. Ekyatuuka ku batuuze b'omu Yeriko lwaki baggwawo nga tetumanyi Katonda wa kisa nti yali abawadde obudde ekiseera ekyekisa ne kiggwako nga tebatazeewo oluuyi lutuufu. Kaakano Abayisirayiri bagenda bbukala mu kifo kino ate tayagala ebibalimu ebikyamu ebikontana n'oluuyi lwa Katonda babisiige bano. Kati kabaggweewo olw'obulungi bwa bano n'abalijja mu maaso. Tuyanziza nani olw'okozesa olw'okutuukiriza obwesige bwaffe tuteeka buteeka mu Katonda. Katonda waffe tukwebaza kubanga oli wa kisa gye tuli. Tutegedde nti enteekateeka y'omu bulamu bwaffe ya bulokozi, ya kutununula, ya kutubbulula mu kibi. Tusaasire buli kaseera tubeerenga ku ludda olutuufu olunno tulyoke tubeere abawanguzi ate n'okuyamba bannaffe abalala tuwangulire wamu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo.